Focus 360 the final channel koli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates ez'enjawulo and of course every Tuesday tubeera in Focus with Frank Antambi bwe tutunuulira ku nsonga ez'enjawulo eziba zitambudde mu ggwanga n'ezo zitambudde nga eno zituuza ku VAR azikubemukko line tulabe oba ziconnectinga nga bulijjo ndi ne Frank. Abali ku the final channel in Focus with Frank Ntambi buli lwakubiri nange mbanirizaako nnyo ngata ku ddoboozi lya mukulu wange ono kubanga tubaniriza ddala olunaku olwaleero era mbadde musaba Shena agiteekeyo ng'obudde bukyali kuba ssaawa zinaawereranga nnya maziga ku mukaga ate gateeke kati muno gyaba mangu ekiyinza okubeera epotigo eyo epotigo birungi byerere akasimu kalaga birungi byerere bebe potigo era obulamu bwonna bwe wafunye bonna ku Easter buteeke ku Arsenal mutu mwatusuubiza ku Southampton mutugamba obulamu bwonna twabadde tulina okubalamu kubanga tubakuba Southampton omusajja yabadde atwongera Man City kati ate yalabayo n'agamba ekisajja kijja kumpisa bubi ekyebina mwakivaako osooka osikamuka anti season yali etandika twagala ebikopo bibiri bya season ye tuze kumenya likodi ya Man U ya treble fe twagala bina kati biri bimeka ebisigadde sho egenda maaso batemyetemya abaana sokodde mukiri ebikopo wasigadde bibiri kati nze natwala bisatu lumu kali ne otwala bino sina buzibu kali kati sabiro Arsenal lwaki ontuusaawo omusajja okumpetera tutudde wano kola prep tewali kizibu kyonna kyensuubira ekirungi ekya Premier League kyo kiri mu mikono gyo kiri mikono gyange okusuula oba okutwala jono yakyali omuzibu kitimu zikyali manyi ennaku zino oba osoma comment they are going to bottle it any time bakisuula wansi ku ttaka but anyway nga bulijjo tubatuusibwako Ajasin Kiza musomi wa dduwa kwalina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo ne tuba nga tusobola okutambula ffenna bulungi tebiri kikusikasika mpewo z'abajjejja tebirina ku mulimu kubira Ajasin Kiza namba y'essimu ogirabye Lugave ono Lugave bamuyita Lugave Herbal Cough Flu Syrup wamu ne Lugave Herbal Ulcer Syrup gowa ekifuba kiraakira emiro gikusiiwa olina ssenyiga atawona osiibwasiibwa mbulago ng'oyogera kugamba bugambi kozesa Lugave Cough and Flu Syrup yajja okuyamba ng'akalanga era wookawulira tobeera eyo na mumiro nga buli ssaawa oyogera olina ebintu by'okuutakuuta mu bulago kozesa Lugave n'olusenyiga olwo olutagenda ajja kubasobola okugyako Lugave Cough and Flu Syrup gw'oba otambula naye ate gweowa ulcers kutawaanya ofuna bloating ofuna baziyita heartburn ng'olina emmere gy'olidde ey'enjawulo ng'ekuyisa bubi obonna obubonero bwa ulcer kozesa Lugave Ulcer Herbal Syrup gw'oba okozesa osobola okubeera nga ddala mu butuufu otambula bulungi n'obulamu obulungi. Lugave ono yakasibwa National Drug Authority era nga atundibwa maduuka supermarkets drug shops wonna mu Uganda osobola okumufuna ku bbeeyi esamusaamu ate gwali emitala amayanja gye batunda ebintu bya bannayuganda Lugave gyali ojja kuba osobola okumufuna bulungi nnyo. Frank Sebo tuli wa muno waki yes muno waki ku mitwalo 3 egya Uganda naku zino nkulabye otambula mu ba VJ waliwo VJ gwegenda okukolako interview nze ne Sakozi bamuyita VJ Marcos VJ Marcos oyo abagoberedde firimu twogera ku musajja omu kuba atandika era yawulidde bubi nnyo nga VJ Marcos agamba yatandika ate nga ba Marcos bali basajja bakulu already Marcos keke awo tugenda bafunako interview ya Maka najagaddeko ekintu kimu nti omanyi omuntu era okutegeera nti waakabi alina stories yagambye nti kwaki mutulaga escape of Lubiri lwaki buli ssaawa mulina okutulaga omusezi nagamba ye tagenda kwogerera musozi Africa ina stories olaba abasajja abazanya firimu ya Shaka Zulu firimu ya Amin like tulina okupgradinga mu stories zaffe we tuziteeringa tulekeraawo stories ziravu story ate kati wali kitegeera olumu munange buba busobozi mu production yao kazino stories zino ezangwa ziba ku low budget firimu eyo because n'olumu ye olaba olugero lwa film because me I studied film Makerere
but sometimes nawandikanga script sinze nensituusamba film producers ngebedala budget bayinza gisobola okitegeera kakati ate olugero oba oyagala luveeyo olina okupangisa olubiri kakati sikukola kukubirira oba oyagala oluveeyo nti oluba lugero lwa escape from lubiri olina okuba na access ne Buganda oba okubuilding sets building but it is all expensive sometimes so weba teri funded olaba bannaffe abakola movies ezo zotula blockbusters olumu ogenda okulaba film eyo nga bagyewozeeko sente oli nagenda mu banka nemwesiga experience nti James Cameron yagala kola Avatar nebamuwa okaddenga bisatu for example naye nti buvudde mu nsawo ze kiba kizibu olumu studios nezeegatta empitirive nezikola movie ebiringa evaayo kati yes Mark kyayogedde kituufu nti engero zaffe nnafu naye ate engero zetwali twagala okukola obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo naye era tekirina kutwebasa tulina okubanga tukola buli kimu abaana bawandika zi proposals so wandika proposal nogiwandikira omanye eno gundi ebadde wa ssente okujja okuddabiriza amasiro bagitala UNESCO kwegamba Mark kyayogedde balina kyefumiitirizaako you have to find all ways okugyayo stories ezo oba kale okuziwandiika ne muziguza abalala we've seen partnerships ez'aba writers ab'ensi ezimu ne studios ezebweru ayinake yagambye nti Spiderman talina kyayinza kukola ku kibuuka ekibuuka omumanyi n'ekibuuka story ya kibuuka nze olumu we baginyumiza ndabanga fiction yawedde naye wekibanga kyali kituufu tino yabikola Superman biba biwero okitegeera oli kibuuka yali wa ttabu naye okumanya ebisingawo awo nawo n'ogenda ku munno waaki ezo engero films bwe zityo zibeerayo ba vijays era kuno kaana kwa ba vijani asinga bino betulimu ebirala bulumu neyeewaana temuli wali we wasalawo nti ani gwe balaba at the end of the day kati gwegenda ku munno waaki vijja gwoyagala twamukuteerayo yenna Kasavu Kanyama oyagala Jingo nga yakusingira mulabe oyagala Junior mulabe oyagala Emmy oyagala ISP buli vijje kwa lindo zangu jeko vijje mako oyo twafuna muko ku issues naye but regardless omuntu omutayinza alemesa project number kubange kola kingi tambula but big ups to him vijje mark we accord high respect eriye nebe yakola ebyemabega byonna bya inspiring na cheese a very great a legendary man so gena kumuno wacho belengo subscribing mitwale 3 ya Uganda ubirengo la films west zifanagana ko west ku masimu kwetuli application zonna ku TV kwetuli ogenda otekemo web.munowatch.com obo wanole application yenyini obogende ku website ya www.munowatch.com yes sir. Okay, in focus today in focus nyagala kudduka mangu kasozi nsoke nkujire ebiriyo makerere kitokota nsoke nkujire ebiriyo mangu kuba okulonda kwalwa kuna kwengedde okulonda kuno kwesibye enkalu esawa zino abantu babiri wadde wali abalala ne mukalulu konna katuka ekiseera nga Bobby Wine versus Museveni wadde bamunyagwa bakabeeramu nibo babaze kuwerekera kakati ojokera mu ggwanga America of course ebiseera ebisinga tulaba DP ne Democrat Democrat ne Republican Al Gore mu 2001 yavuganya ne George W Bush Jr nenga mwalimu abalala abali mu kalulu 2008 yali Obama nani Obama yali nani ne McCain oli general yafa I think McCain 2012 Mitt Romney no Obama 2016 Trump najjao abiri Biden in fact wali Trump ya defeatika Biden mbasera bidde Biden najana maana awangula 2 then ate natachimala nako then ate 2 last year Kamara 2 rather Obama ani Trump na akomao ostegera na yenti wabera yabalala bakoze eki kanyamuka na akema kerere wano banja abalala bakalimu na ya maaso kugwanga nga show ya BBS wegamba gali ku bantu babiri gali ku Kadondi Gracious ne Hana Karema oyo lero bate erimba kyala babiri kyasa kyabakyala gundi yakiyimba ko Silver Kyagulanyi naze kulwanisa abasajja fiti n'abakazi mubalekeredde embe bamama bakole kibasanyusa makerere kyasa kyabakyala kuguno omulundi which is very very good kiraga wa olugendo gye luvudde kati Hana Karema former Miss Uganda 2023 25 I think former Miss Uganda engeri gye wangulu ba Miss Uganda bambagambira mwalimu amatanka n'enkola za mpale za ba 7 mwalimu ko kasita wangula abantu bayinza okugamba nedda mulimu ko something mulimu kera ebyayogerwawo naye twagamba abantu bano bekwasa tebakkiriza
kale nga womanyira contestation yonna wabeerawo ebikola ki ebirumira but regardless she was crowned. I don't care. Now najja mukano mukujja mukano olaba omukululo gwa Hannah ebyaddala Hannah yono gwe baali batadde ku Kenzo yesebo Hannah okay akati Hannah omulaba nga Hannah naye ebyaddala Hannah tali yekka aliko Katonda Hannah kugamba omusana gumwakirako nnyo ogwa yero era hano omulaba ewakaawe amenvu tagavaawo mukazi wa yero omulabirawo Hannah naye ayagala okukyesamba era wokyogerako nga atandika okutuggubala naye waba wamukubako namugagwe manya sente gye ziva tutuggubala okitegeera lwaki Makerere eyo nze newe twaliyo because taliyo 2011 paka 2015 we twali graduating mu January aho wona sijukira omuntu wa NRM kuwangula negine emyaka ejaddako gyonna balaba Katereggaabo balaba Roy Sembogga balaba Maseruka balaba onomwala yani Shamimu Nambasa aona negiri emyaka kati NRM ye inamu myaka mitonotono bajira dikaruhanga we yawangulirawo mitono okitegeera muba guild presidents kati bali ono siwa 98 olowooza banji ne kati bino ebitandikira NRM wejira mu existence 1986 kali ubale okuva 86 paka kati emyaka 4 ugenenga okebera kibere bujja kusanga nga abaayo abawangula bano Batimawo bajjaddi bo bajja 90 kwa no Batimawo yali guild around 92-3 we watyo mukasambidde najja mu 90 something nga tugenda kwingira 12 naye najja nawangula ngawe biseera ebyo UID amaanyi UID in fact yao yatatuka ekiseera monopolizing za kalulu ke Makerere ka guildship nga yewangula FDC wajja mu picture 2005 UID yanga Democrats Uganda Young Democrats DP branch yabavubuka ne kale saba zino DP yasasika no olwaleero mukulu abadde ali awo nga ayogera nagamba kakati tugenze Kyankwanzi agenze balina retreat mukulu Mao nagamba sister pate yaffe NRM empise ngamba banange sanga jajja waffe Bendikito chwa umanyi kati ffe irinze DP nyonyonyonyo ntijajja wange omukuba jajja bange bayita Professor Sempebwa omusajja ayakakola constitutions mawanga agasukka 8 abasajja abo bali badde pika kongoliro jajja wangu zakoze 8 bazigoberedde kube ya Uganda tebajigoberera sagala kubuza yu jamubuza nga tugenze mubuze nti waye jajja wokola constitution zibagoberera obaze batagoberera obaze bamenya ekitegeera nenga omusajja oyo mulaba yodi akola constitution ya Uganda ta folding nga kuva mu DP ne bino bena nebize twali bayitulowoza nti bali badde bamubayina ku magezi gaayina oyo omusajja yali gumita nnyo nasigala ba George Kanyeyamba bajikola aba babi ne George nga muyamba of course naba Kanyeyamba ye yafa jajja bangera mukulu kati ali mu kinano jajja Sempebwa yazala no Pastor Jessica Kayanja yatubera baluganda bisebo oli wa maanyi naye luli wangamba ani oli ye brigadier General Rweiso okuside ye bukujja emanzi side zonna wafuna yo mama wange babazika ku kijja kyekimu so tumina ko Luganda olo bloodline eri eyo kati ntegedde lwaki oli gumiti bulungi family je tuvuze family je wavaamu baagitegekera muzeeyi yalaba yes beeraba naye ekikwewunyisa nze mama wange yanjigiriza nangamba kabeerenze to wali umanyi wali abana abazalibwa nga gamba kasita mama jali kasita tata jali yangamba oli wekka manya nti oli ki oli wekka obirenga osobola okwekolerera so sebyo nti wali abana katulinde tata afe katulinde gundi afe bino onkubyo mmanyigwe omanyi wali wegwange litero kubuza do you know me sibiko sakere emisango nji omusango n'omusango bansi bagwe nnyini ali sobola okukuba essemu n'enkubya jajja wange Sempebwa nina gamba kangutobenze era we nagenze wana mu meeting oli wa mukisa ndi toli mu gwanga lya do you know who I am oli manyi do you know who I am ande sibiri mwezi ndikana kambata buli kimu nkyekolera nganze buli kikumi kyange nkyekolera so badde nkugamba nti UID neberanga efuga Makerere FDC nejja nayo neberanga twalizaamu omuntu lowoza yasooka ku breakinga jinx ya parties yali Roy Sembogga because Roy mu 2010 twali tuva Roy nga amuwa yajja independent
Okay. Era Roy wamala okuwangula na leading revolution ya people power movement okuwangula institutions 97 Oza we NUP yaliteriwo ng'ekibiina. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa ulcers nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave ulcer syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. People power movement mu university. Era kwolwo people power ne sweeping buli university oba Mbalala oba Mobzi oba Kyambogo oba Busitema oba Nkumba twala tugende Bugema wonna ekyo kintu ne kibeerawo ndowooza almost for 3 consecutive years tuyingira covid ne national unity platform national unity platform naye netandikirawo okukukumba neberanga ekola kinga ewangula era kana akaluka makeera akawedde aka Churchill Center Churchill yajja independent because yatuka ekiseera ebyobufuzi ebyebibina yabigoba mu university naye ng'osologera n'ofuna ki nobeera backed kale n'ofuna endorsement yes ofuna endorsement naye nga directly tebakkiriza biki bibiina bya symbols tebikola kiti bamanya nti oyo mwana waffe webale nnyo okusinziira ku campaign zo n'abakuwerekeddeko webale nnyo kakati era ezimu ku factors ezawesa Churchill era Churchill yalimu element wadde yali independent nga mulimu ne NUP backed ne NRM backed naye ate bagamba nephew abantu bali bakimanyi abaana bali bakimanyi bo ba student nga abaana bagamba okusinziira ku kuwangula kwe bagenda otegeera mutabani wa Nyanzi ng'amaze kulayira wali eri tatangaze abaana bo bali bakimanyi abaana bo bali bakimanyi era niyo lwakwati yakikulembeza oba okitegeera teyakikulembeza nnyo webale nnyo kati kyembadde gamba nti olaba Churchill kati mutwale nga Hannah Hannah takulembeza kiri nenga ate kyekyo lwaki olunaku olwaliro otuukidde wano olunaku olwaliro wabadde wagenda kubeerawo shows ezikomekereza akalulu saidi y'omwana oyo Kadondi owa NUP Kadondi yagenda ku polisi y'Ekikoni awo abamanyi Kikoni n'asaba n'awandika ebbaluwa ng'asaba bamuwe ng'ennaku z'omwezi 7 olwaleero akole olukuŋŋaana lwe olusembayo aleete abayimbi niyamuwandiikira nga 31 okumukkiriza mbu tukukkiriza era niyamukakasa mbu tewaliiwo omuntu mulala agenda kukola ki kukozesa kifo ekyo kakati ne bafulumya flyers ku olwo lwennyini nga 31 eyo gy'olaba eyo gy'okutte ne bagifulumya ttiimu ya Hannah weegiraba 31st n'epapala n'epipira era nga lumu fuluzidde ne bakeera ne bagenda Ekikoni bagenda Ekikoni nga waliwo essimu kwata yogera naye ogamba goli afande yogera naye halo lwaki ali ku simu yayogedde haro IGP abana pauche baga okesa lwaki hareve eyo enetandika ya okesa yesa era owa muntu esimu ogenda okuwulira eri wavaayo haro eno wadda okesa yesa okesa tanyonyolo bandi kye bamugamba waliwo ekigenda mu maaso kakati munnange omwana muwala era ebbaluwa eyo esimu yange eriwo amanyi gwe zanerwa egipino embyogero ga ntambi taba na bwino ntambi kati abijjawa kino kiki eno ebbaluwa yiino eya Kadondi somera abantu 31st request for clearance to hold a street jam at Nalika Dream World Lane on 7th April nagiwandiika bulungi nnyo kati ne stamp ye stamp ye eriko nga 30th March stamp egamba ya received Uganda Police webale nnyo Uganda Police ey'Ekikoni negi receivinga bulungi nnyo asabye olwo kakati labe yono munnaffe yajjanga ddi 1st April request for security for students party ani ono erinnya lino Hannah Karema tumukunde teriko wadde sinde saving sichi okitegeera eneyo ne buli kimu kwekiri kakati mwana muwalo oyo na encroaching ku kifo kya munne lwaki
nga Kadondi ayungudde abampi n'abawanvu. In fact yayungudde bawanvu berere. King Saha, Nubian Lee, Dax Vibes, Nina Rose, King Zale, Kabako, Frank Antambi. Nzala agendo ba MC. Waliwo MC abadde ku Easter yabadde atusi. Tombulira chikazi ekyo. Saga. MC yagambye oya sente yomo kadojirira mudiro. Come and they see us police. God die. So Ntambi. Na receipt ye. Natugera ku chikuba. Kwanza nzeba they comforted me nga bakakola flyer. Ne bangamba ogenda ku George Bay. Nimbagamba wa MC nga sibuso banga gwe jangu kati tutungoza ba MC bapya era kulaba okubazi freestyle ku live band era bakubira freestyle nga mazono kujiwandika ntibagamba okubeera Ntambi kibeera kya butonde ne okufuuka Franka kibeera optional uliriza expression etali traditional banji bakkiriza kibeera transitional kibeera ngo okuwangula kapira mu final nga gojjo karezi yakubya kapira mu golo Ntambi situka nko mu West nira bandi kigezi season ya Franka okubambye ekirenzi Zanero yambuliride ku mpisa y'obwenzi okive konya kufuuka omugenzi wabula Zanero we baleka tobulambuli easier wetwayogedde nakyo sizam ku behavior Salombe the faithful eli Olivia Sally Player Nakazeka Flavio Olivia Dia kana kalabo kanokia Jikuba ngero nogenda bi wali Kadondi Kadondi awo ngana bashoji pipyo bikubo awo abana wali bawulidde olwe buyika mubonga we mbagamba Kadondi cha chibi we ana yabadde ategedde ku script yo wesanga hana yategedde nti Mutambi azze agenda baako hana nakwata ku mutwe agamba subhana wa ta'ala najja tekikirizibwa nakubira daddi aro pozi wali tulabe tumukunde Chamanyo kali nera tericho era liriko kiriao bakuba mbukati mbuto mukunde kwelivu naye musi tata tata malala gomchi osobola okubeera akati amanyi we bawulidde nti Ntambi naye ajirako list yoliyo wagirabyeko we yawangula twagenda olabagamba muniki ni womiyimbi nina ayungula Shiba B2C Mozero Firefox ya Mozero Kids waliwo ani omuyimbi omulala awo ne Waiki Benda nena amula yade amutaddeko ninga abasengera baveri West Ndero omuntu aleeta ba gamba katulye mu nju osoka kuba ba mu nju era simuzavuze baki mwagala nnyo okulya nga temuli ba mu nju haro batutwala kyawedde kitya kakati naye nakola flyer ye kakati onako olwajjo si ye Monday yabadde Monday omwalo oyo kumanya talina nsonyi yabadde Easter Monday yes wakati kali tukyamanya bya Easter tukyamanya Christmas ebintu byatabuka buli lunaku tutwala nga nti ye Sunday era gyo naze nenkola nesako zinganyi simanyi tina Sunday na Easter Monday kakati omwalo okumanya talina nsonyi Hana ne yeekaza nagenda ku X nateekayo flyer eyo eriko same venue ne munne gye yali yakola n'awaayiriza n'agamba yasooka okuwandiika nenga nkulazi yasooka okuwandiika baluwa tuzirabye ani yasooka ate nakola era netegeewa tamanyi politics we Makerere omanyi abantu abo baagala nnyo okukakasa bwe buzibu naye mukakasa okola ensobi lwaki Makerere dda nadda naye twajjirayo wonna omanyi wali ebibeera ku masomero ng'ennono ng'eyo bagamba eyo nnono yaawo tebakola kino ennono y'e Makerere mulabe waffe nnamba emu omumanyi ye poliisi tetwagala era nzijukira General Kale Kayihura strike ngaza gwayo poliisi teyabawangula mu abalabi nzijukira General ati twamala kuvaayo ife bagumita Kale Kayihura yajja eyo ku Makerere 2011 nga bongeza era bongeza tuition ebyo najja ku Freedom Square nga tuli mu kwekalakaasa najja batukuba emigo omwana yakuba Kayihura ejjenje omwana obakyana kyali kya Lumumba oba kyali kyawa naye Zanero batukuba emigo mukwano nitumala emyezi egyo nga batugadde kyokka nga twakayingira August twakomawo mu December ekyamaze ebbanga eddene eryo nga waggale ejjinja
Ngamba this won't be Jinja, this won't be Busoga. Yatukuba kiboko. Ata nani paka mu hostel wansi mu Kikoni, Douglas Villa, Yokani hostel zani. Okitegeera. Kakati ffe mwabona bali bakuba kiboko. Kati ne kimala kivaawo libasasa. Sas. Okyali kiboko. Nesa byali byamu. Namwe bisala basse baggalawo. Battusa abaana awo. Bali kimala kivaawo. Kakati badde gamba ndi ffe tetukolagana ki na police. Tosobola kuvayo n'okola statement. Nakubidde IGP. I had a call I talked with the IGP to clear me. Kabaka Genza. Akalu Kabaka Genza. Kabaka Genda kabana bagamba ekiki. Now, olwaleero confusion yonga weeri. Akalu kalwakuna luno. Akalwakuna. Nga timu zombi zigambye tugenda buli omwe tayina agenda tewala agenda kujjayo. Bisiko ajije kubaana. Kuba Kadondi yagambye sijjayo. Ate yo munno atusubwa tujana bakuba mu endondi. Kuba Kadondi. Ere linye kyali mutu misanga muto nga tasaaga tenga kubisa left wa left hook nga kubo endondi. Okay, kadi ne Hana nena agamba Hana sivao wano kakati atira baba nange ne banange njaga tukole agency ya PR tuyigirize administration zizino laba dean of students wawandise baruwa ku macha nga ate yagamba ki nga dean of students agamba shows zombi as counselings olw'ensonga babigana bagano leta abayimbi bagano kola badde manyi bagana bya politics agambe mu baruwa ikanji kusomere wano mayi zanero ebintu ebimwe biwulya noga tuli mu choba batuli babigana ddi katika nkusomere baruwa nkyezijukira bagana ebya politics okubeera nga ofuna simbo ya political party kati mbuno babagamba tubere vacho katika nkusomere baruwa eno bagenda kuda mu online concert kankusomere ego wesirikire compliance with the student guild electoral reforms yensonga it has come to the attention of this office togera ku ya dean office of the dean of students that some guild presidential candidates and their supporters have organized campaign concerts and gatherings outside of universities such as Kikoni. Students are hereby reminded that in accordance with the Makerere University Students Guild Statutes 2022 section B section 10B, all student elections shall be conducted virtually unless otherwise determined by the university council. In this regard, all campaign activities are expected to be conducted online. Physical rallies, processions, concerts or any form of gathering intended to mobilize support or in or outside the university are not permitted. Nayongerako n'ebirala kati owulidde contradiction yakoze wano. Inti nga Billy Hana yakunganya Suna Ben ne Gloria Buji n'agenda ku Douglas Villa eyo bagita nabikoze bitale enyeyo eyo egenda ku Douglas Villa ogimanye eyevano eyo ne bagiggala police nga yemuprotectinga n'amagye n'aba trafficking yabagamba muyite wano tegeeza ana aba yamenya dda procedure abavudde mu kalulu abakavamu bagenda mu kooti ku bye Makerere ku bagildi waliyo kooti ya ekitawuluzi ky'omanya inaba university council oba kuba eyo ground waba oli yakikola oba ne Kadondi naye yakolayo takutakolangako ku concert oba show oba kitegeera kiba kitegeeza nti wooleetera eyo Hana you eliminate her Hana aba facing a disciplinary committee which disqualifies her kankusomere wano wali nakoze notices zange wano Hana race aba eliminated nga bagamba denominated which year I'm forgetting the year never disqualifying Nalukwago Judith nyamu disqualifying yes oba chiche yali tatuukiriza ne baleeta Sempijja era bonna bante Sempijja najja nakawangula oli wankima hano wante Sempijja najja nakawangula ng'ebule ennaku bbiri nga ba disqualifying kitegeeza disqualification ekola ki esobokera gyeri ekibuuzo ekyebuuzibwa Hana bamubumba mu bbumba ki eyitaliko gabasobola mu disqualifying nga amenye etteeka omuntu awangula wa Miss Uganda taba mu bbumba liri byennyini origino baba bamubumba Abaganda bagamba omukulu takola ki takulira mpya bbiri endege teziyuganira mazzi
Tula muno wezijja kuluka lweno zijira. Dala naye genda mazo ogizende giteri kyowulira. Tenyenya. Omukuta kuli jampya 2. Hanna ne wabanga abadde Miss Uganda amateka ga university malala. Anti obuziza bamubumba mu bbumba ki. Ngambo omuntu gwe babumbye mu bbumba eri mufuula Miss Uganda. Libagumu. Makerera abantu aba baliyo ne sawa zino ne ba professors abantu abamu bannaggwano ba honorable bali yawo basoma bagondera amateeka kagabere ga lecturer ng'oleeta ono Hana. Okitegeera kakati dean of students yekubye omupiira era na campaign yini eri ku X n'ondabira wano abadde MC nade badaga nakumba MC kati osazeewo okolobwe MC ate ni alumnus owe Makerere kati binkwatako yino mugambye these documents clearly raise serious questions about Hannah Karema's honesty and fairness. Nimbagamba while the other day she publicly claimed to have such ordinary first, the evidence now shows that Kadondi had already written, applied and received clearance earlier. So where exactly was the truth in Hannah's claim? Leadership is built on integrity, not manipulation. If a candidate can twist facts at this level just to gain advantage, then what should students expect if she actually gets into office? Dear Hannah, Mugamba, the way Frank, guild leadership demands transparency and fairness, not deception and confusion. Makerere students deserve much better. What did we general na gambi gundi are resigning dean of students? Makerere faba ino gifixinga faba mukubaliyo. Itukwatako. Olabanze n'essomero lyange erya primary. Nalyo likwatako. Because they need to shaping. Okay. Waba ye kiriyo okuba ku fundraising we go fundraise. Okuba ku building and tumugela building hostel we go and fundraise. Kalibere secondary rubiri bakati rubiri naye yagwamu bagoba wansolo. Ebintu bali tuli mukulwana all these years. Okitegeera. Kane Makerere tukwatako. Ena ulidde abagamba na ulidde abajenga. Kakati mwavaayo. Olina ku poster ya Hannah. Ndabeko bwefaanana. Mwavaayo. We Akadondi njirabye. Ino ye yasooka. Eno yani. Eno yasona Ben nani? Ne Hannah. Ne Hannah. Ne Gloria Buji. Era yatwala yeyambula. Kakati njagala nkulage. Omanyi Andi Hannah Miss Uganda. Andi nze nkulabe wagira Hannah. Onsibye ku Hannah. Si wagira Hannah. Onsiba ku Hannah. Obuziza bbumba ki? Ne Kadondi. Tuli Kadondi. Kadondi yekoliko. Kakati kankulage poster. Nga kala zaabwe zaagala ofaanagana. Kati kankulage yino. Hannah naye yakuba ya ready. Gumanyi no ready ngeri gye yakamu. Enyumisa poster. Nnyo. Anti kati ngeri gye wagambye nti yakubye haro mbadde nsuubira ku poster okuba. Ono badde amulese Shiba karungi. Ono nga amukomezza off of vibe. Soon. Ono muzero mulaba. Niba no balaba. Ozachite bali obalaba tugende. Yadda. Tugende. Neno jeri. Tugende. Neno kyekimu. Kati Gilda abaddeko yabakingani. Kati now that is the biggest problem. Kubanga alisti ono asobola okutulaga yali independent. Ye azaako ki akoze atya ye. Guild has been exposed. Churchill Center moyo administration ye yaguno omwaka. Erabiseemu ebintu nga bya mirundi 3 ebimutadde abantu we bali balowooza nenga tebalowooza nti no bituufu. Incident yasooka twamu defending which was ekyekifaananyi biki. Incident edala ey'okubiri era ina kyeyakola awo. Ojjukira azakola ebintu ebiri controversial. Ali independent nnyo ndowooza ne ku bwa youth MP. Anyway. Is independent. Pasoteka muntu independent. Naye kali. Aye katayagala fugibwa. Kali. Yerowooleza ali independent ng'omutwe gwa ndambi. Gulwa independent. Olowooza lwaki abantu bagamba taatawe. Olemereddwa okukunga mutabani wo. Atoto kunge. Yagenze nno mu kkooti. Mujja kukkiriza. Yagenze mu kkooti. Agenda mu kkooti. Olumala wali okuwawaabira amadiina nsereko. Kwana ulidde agamba declaration forms zajja nga ziraga awangudde. Naye wali balangirira muntu mulala. So ayina case. Naye challenge eriwo. Era kinade n'omuntu gwe nabadde ngamba olunaku olwajjo ne mugamba eno weeveze eya petitions because petitions week ewedde zajjanga 4 oba 5 oba 6. Twawulire ey'ekira wano gye tuwangaalira ffe. Atani agamba Daniel Kananura wa NRM sise mujju owokusatu achalenjinga semujju achalenjinga musisi rather achalenjinga musisi agamba ba NP ba intimidating abawagizi
mbu ne balangirira results ezizenga nga bamuwa ntono wafunye ebitaano nga bamuwa 5-0 naye omusajja kananula banetalira baggulu okitegeera kati naye ayagala kujjayo George Musi era petition ye nagirabako era wiiki eno High Court egenda yamuyise musayinza ogendayo ku Lwokuna oba Olwokutaano okitegeera eyo bali awo ekakuuto Geoffrey Rutaaya naye avunaana aliyo ng'agamba Geoffrey Rutaaya claim yeegamba nti mulimu areas 3 obululu bwe bataabala ate ng'obululu obwo buwera olwenda plus ng'ate imagine kwe baamusingira buli obululu 6 n'agamba Electoral Commission mwekubaana mubeere nga munziba eyo kipayopayo nkujjeeyo kutwala Mawokota North PG Mawokota yagondi Hilary Kiyaga Hildaman naye yagenze mu kooti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikuriiniyo akasenteko nengamba ntami yange yandisizeemu akasente naye wakasiga wasakozi ndowooza watya okukola loose engeri gye bakuddamu amangu naye okusinzira ebintu nga bitambula wagadde totegere nti tuli mu Easter nno bannakabula musumbayo Masaka nakirabye wano mu Buddu ngambibwe nti ffe mu Masaka diocese waliwo kati ekifuusa omugano oba guba gwanswa buli omu nga yeetala kuzuuka nswa abantu abamu okugenda mu kkooti mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa bakyuse okusalawo kw'abalonzi abasinga obungi kkooti y'embuga gye omuntu yenna yaba asigadde okuddukira ali aggrieved atuusiddwako obukosefu nyinza n'okukissa ku bakatoliki Masaka ani yagenda mu kkooti okukyusa obuwagizi bw'abantu obusinga obungi ngambibwe nti ffe mu Masaka diocese waliwo kati ekifuusa omugano oba guba akafaananyi buli omu nga yeetala ayagala kuzuuka nswa abantu abamu okugenda mu kkooti mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa bakyuse okusalawo kw'abalonzi abasinga obungi sigoli Masaka amusumba ffe tuli beeraliikirivu nti essaawa yonna ayinza okuddibwamu ate gwe bagamba oyagala empisa agenda ewa nnyoko ate oba omusumba bagenda mumusindikawa sikulwa oluwa mpereza akatambi wano nga Nafudu yazzeemu dda omusumba naye wanaye Nafudu ali gumiti teeka wano tuwulire saagala kumanya ani eyannonda ani atanonda bw'oba tewannonda tonneeyanjula nkimanyi gy'oli wanti bange tekuli yafuna ziro neeyasembayo omukalu yafuna 5,000 ez'abalonzi those abannamasaka. So if you come to me and say Namirezi Sakurunda, don't introduce yourself to me. I've not sent for you. I know you're there. I'm aware of your presence. Kubanga abanesimba ko tekuyadde no eyafuna 0 ate tekuli yafuna bululu butono gomanyi racing asembe ayina 15 addaka awo kakaaga addaka awo 2 nalubowa person 2 nalubowa person omukazi oyo Nafudu tayagala kumanya ayogedde agenze mu retreat ya high level retreat y'ekyankwanzi gyayogeredde ebyo ebikikinike n'ebyakasalo w'ebito ng'alaga omusumba tayagala kumanya bannamasaka omuli n'omusumba n'abalala abamugamba tetwakuwaka she knows their presence amanyi gye bali balamu ne tebamwewa basooke naye akalulu k'e Masaka naye akasente ono kajjayo nze gambye mu bintu nze omanyi nze ndi musajja omugumiikiriza mu bimu ku bintu ebitavundo bimanyi biri bibiri omusango musango teguvunda nawodduka ekyokubiri ebbanja
Nebbanja. Ebyo tebivunda. Essaawa yonna oyinza okukwata kasente. Newegiba myaka. Tusiwe kyali ku Kasiba Nte ne Katongole. Ate Kasiba Nte yakimalako. Na Mboze ne Bakaluba kyali kiti. Era naye. Kati time. Tulinde. Time. Okay. Tudde wakati akalulu ka Makerere kagwa katya. Nga MC yasubiddwa business. Akalulu ke Makerere. Nchogerera wano. Unless otherwise. But as per the letter Jemulabi ya Dean of Students, as per ekiriwe essaawa zino nti balondera online kati, as per ekiriwe essaawa zino nti bakado ya portals, administration yeraba, electoral commission yaba students teraba. Wadde otandise bulungi. Naye expect what we saw in Masaka. Masaka Makerere. Expect what we saw in Kawempe South. Expect what we saw in Nakawa West. I mean Nakawa East. All signs are showing. Eyamufumiro yali Nakawa che. East. All signs are showing the system, the administration of Makerere University, the state, Uganda Police, military, JAT, art, map, charm, byonna biri kusaidiani ya Hana. Kakati ekiba kirina okukolebwa. Akalulu sika bitonga akalulu k'abantu. Tuwalaba kyali wali mu kikoni. Manyi gobereye mukono na weba kotulo. Kono batukobya obuyumba. Ate abakazi ba Bobi Wine jangu oyogereko gye tuli. Natunulidde omukazi oyo. Olira agamba walabira Bobi Wine. Amusogga ekiso ku mutima naafu. Naye ng'amenya akayumba k'akalaba kwegamba nafayo mukono. Kiso kya mbuzi. Naye baba stage di abo mbamanyi. Baba staging. Yani baba coverage ya mawulire bona zakibo be bakwata. Bantu babiri. Kitegeera. So, akalulu ke Makerere ng'oggyeko nti abaana kuna abakusabanya bajje mu bungi balonde kadondi. Bannaffe bali. I don't think any manyi mu universities, mu university batamesinga nayo. Makerere University ogiraba lwaki naffe tuli emotional ku yo. Tezanyirwako. Akati Dean of Student ne bannawangwe ba Vice Chancellor bali kamanye ng'akoza n'owebwa temukwata mu kalulu ka kadondi. Sayini ziraga essaawa yonna. Sayini zonna ziraga nga bwe nkugambye. They are dining, they are in bed with Hannah. But let them not dare tamper akalulu ka kadondi. Erinnya kadondi lya lugero lituukirira. Erinnya liggwayo liti gumiti kadondi. Mwana ajagenda mu ofisi ya Dean oba Vice Chancellor. Olire endondi. Omwana endondi yeri wano ku mutwe wa bwongo. So awo tuli kakyaliwe katyo. Kakyalimu okusuka omugwa kwa maanyi. Kale langa yo sponsor awo tugende ku kiddako. Okay, sponsor wangu mawala gwennanga agenda kuba Beaver Organic and Natural Health Products. Bamwise Dr. Richard Senjobi. Asangibwa side zaawo Emengo ngajjanjaba endwadde ezikusumbuwa zonna. Olina pressure, amagulu gakuluma, sukali, oba tuyita diabetes ya kusumbuwa, misujja, lubyamira, togera kusenyiga n'ekifuba nga tebigenda mu baana abato abantu abakulu. Twogera ku bulwadde obw'ekibumba, twogera ku bulwadde obw'abaami obw'omu kisenge, sako n'obulwadde obw'obunafu bw'abakyala obw'omu kisenge, inefficiency ekwatagana kwezi ensonga, sako n'endwadde of course endala Dr. Richard yagamba ajjanjabisa butondi ku ndwadde ezifanaganako bwezityo. Nobeera ng'owona ng'ate akaseera kaba tekagenderedde nnyo, naba nga kuwa consultancy ate nakumonitoring nakusupervising paka wootereera. Okay. Asangibwa Mengo, oyambuka mpola mpola awo gwe amanyi Masengere jeri. CBS jeri. Kwate kubeera. Ayo muntu amanyi CBS jeri nga tamanyi Masenge. Baliyita Kabaka Njagala Road. Then ku mukono gwo ogwa kkono ojja kulaba Ham Mukasa Road okwataawo meters ntono ojja kubeera ekizimbo kirengere kya kuliko ekigambo Beaver Organic kinene nnyo bwe kityo. Kya green mu kale za orange. Webali taata. Ayino katandike kano. Kakakubira. Minister basazeewo dda essomero gye batemedde abaana lyonna liggalewo okuva ku lisooka wansi paka waggulu ku lya secondary lyonna liggalewo. Abaana abazadde bawaayo fiizi
abazadde bawayo fees era basuubira ti abaana balina kusoma guno omwaka naye minisita bwe yamaze okuyisa ekiwandiiko ekyo ne bamuddamu era ku Twitter ne bamugamba naye neewuwo waafiirayo abaana omukulu yalemera ku Twitter ekisiita natuuka kademanya taliyo judgment teri fair Katonda yekka yagenda okubeera fair gye tuli kati awo omukulu gwe boogerako ye minisita w'ebyenjigiriza oba high education omukulu Jesse Muyingo omukulu Jesse Muyingo Minister of Education. Yes, Muyingo. Yes, Muyingo. Yakoze decision. Basomera musomero lyo. Ufumbo te mmeringa tuswaje. Akoyendeko. Tono nga ya muyingidde nnyo. Yakoze decision. Otidde okumwe ngate si bigambo byo gutyachi. Bigambo byo yabyogedde ku mpewo ku radio fu. Gwe kati bikuchotya bikwatirako wa zanya abaana be bakulu tebaki zanya nogali somero mangulu kwa ogudde wa kavuvungana gwiririyo we lyajira inga tebaggalawo mwemedda mulikirawo double standard kadde mukatono ogabi minister Jesse Muyingo nabuje ne pasta bujinga achogerako yayangu imangunyo okugala somero ino ubali umutemu yayiride ubate mabana kati bananyi somero bayi so mutemu anayinza otuma omutemu nogalawo ne secondary ne lyaki nagalira nyewo gonna who are you banoonyereza you are acting atravaously obuyinza tobulina I'm telling you that's my business okay omutemu yajja n'atemula abaana bana omu yafiirawo abalala bonna baafa nga batuuka mu ddwaliro minisita n'agenda naggalawo essomero ffenna amawe twagalaba nga tuyingira weekend tugamba kati omutemu akwatiddwa omutemu avunaanwe omutemu tugenda okuwulira taata omutemu yaliko Omumerika omutemu abadde musama omutemu agwe ddalu omutemu yatemulako tugamba n'ebintu nebitabukako kati nga natuuka ku mutemu minisita olwawulidde nti bassa abaana minisita nadduka naggala essomero eryo naggala eyo dekeya naggala primary naggala secondary awo wonna yaggaddewo tugamba ono minisita akolerawo naye olwabadde oliggala ne bamugamba minisita ogadde essomero ewu wabaddeyo incidents ezisoba mu 3 ez'abantu nga bafa abayizi nga bafa mu ngeri gye batategerekeko oba omuyizi oba n'omusomesa oba na biki tewayogera wadde okuyisa statement nga toli minisita w'ebyenjigiriza n'abazadde ne bajja tuba tuli awo President Museveni liggulwe VAR ku minisita decision gye yakoze ekisooka yabadde ntuufu yabadde nkyamu yasazeewo decision yandibadde ntuufu etya naye gwe baatumye si ye mutuufu kyobalaba nti abantu bali ku eriyo werya so if it was another person another minister oba walowa osoma gwe basindise tekyali wawaziza nnyo bantu matu olw'ensonga nti tuli ku ssaawa zino mu crucial moment ya security y'abaana baffe nga tetumanyi na kumanya oba of course waliwo amawulire agafulumye the other day on Sunday abatamanya ngamba abalala abalumba essomero ate noono omutemu yagamba wadde mungu nankwata bakyali abalala bangi then over sudden we have a panga incident kakati mu security kasita kintu kibeerawo nti wano bakubyewo bomu kifo bakiggala kirizo bagaana okunonyereza kugende muki kugenda mu maaso wabanga waliwo omuntu afiiridde awantu era bajja ne bagifula crime scene ne baggalwawo for some time so awo awantu now it's a murder scene awafiira abaki abaana ate nga kuliko n'amasomero amalala like sister schools kati ng'olumu mu kunoonyereza kuno nga tonaba kubeera ng'ozuula ansi osooka n'otangira nti tekibeere mukululo nti nno olumala bano aba daycare bagenda kulumba n'ezigali 2-3 agasigadde so decision y'okuggalawo omuze mu kulowooza okwange teyali badde mbi oba teyali badde nkyamu naye omuntu gwe baatumye talina moral authority kubeera nga ateekinga ekintu ekyo muki nga akisisa mu nkola kuba kyamulema ewuwe kati abantu
gundi awo weri debate why you obwangu bwe yakozeseza okuggalawo amasomero gonna ate ng'ewe yali yeesenda bamugamba nga lwaki gwe toggalawo poliisi n'enoonyereza he couldn't he was protecting the interests of his business okitegeera ezize kale saawa zino nkyalabise bulala naye nga decision yandibadde ntuufu tibandiggaddewo crime scene bakebere kyobola bati President Museveni oba ongambye nti yaze n'agamba liggulwe President Museveni how he operates is a populist nti abantu we bali popular ennyo ku decision oba ku idea nga gye baagala nga be banje ajja ssanyusa abo ojjukira mu 1999 2000 tuli mu kalulu ka presidential election aka 2001 ke twalonda mu January mwemu ku campaign za Dr. Kanokiza Besigye yagamba nti singa mba munnonze ngenda kujjawo omusolo gw'omutwe graduated tax abantu ne bakuba mu ngalo bonna omukulu wayite ennaku 3 ng'awulidde ebyo n'agujjawo ye n'agujjawo teyalina na kumulonda ng'olumanya abantu byafiiriza Besigyawo akakalulu ka 2001 kyamanyi yakawangula alaali ani Museveni aka 2001 yali akyali popular buno bulala bwe buleese ebizibu kutandika ka 2006 bwe bulina contestation kivolaba nti bwe bwagenda ne mu Supreme Court okubuchallenginga ne bagamba abyabba naye si nnyo nekiyabba tekikola ki tekikyusa result bye baddamu ebyo okitegeera kakati mwami Museveni weba ongambye bale sinaba kumuwuliriza naye weba ongambye Minister Balamu yamwogeredde n'amugamba oba bakoze ekyo that is politics for them that is how politics plays by the way. The message was carried by a wrong person but it was a good message. Yes. Now when it backfired because era omuntu yatumye Jesse Muyingo tumumanyi kwa Jesse Muyingo is more kati ye bamwetisiza lyamukubisa ekiri muki ejinja mu njuki then ate bone bajja ne bakitereeza okategedde omanyi waki mwenyezaamu n'enseka babadde bamulago manyi ebintu bino byakuba n'akafayiro akafayiro system eno y'akafayiro babadde bamulaga akafayiro k'abantu bakamanyi kitegeeza totuvangamu ogezanga kyobola mukana akalwa akawedde bamusindiseyo na katulaba oyinza olowooza abantu bakwagala nnyo kana akalwa akawedde ebamunanika yaddayo teyaddayo nakwesimba oteyesimbawo olwo akafayiro ati inzo banga sirwa akafayiro kuba kyemusuubira nga ye omusajja omukulu ayinza okuba ne bino ebyakaluuta byagala oba okitegeera ng'ebyobuluuta byagala naye era nabyo bibeeramu lwakafayiro toyinza kuba na ssente za ggwanga ezo zonna n'oba nga toli ku sayidi eno kati wano kayinza okuba kabadde kakodera muzeeyo ono ogeza nawe siriwaza tumugezeseeko kalabe ensi kyemulowoozaako awo wetuli naye otugenda musango gwennyini olunaku olwajjera still in fact leero badde nzijja wano tutiddeko awo kusaidi ye naggulu poliisi esubmitinze case file ey'omusango ogwo atandise dde okunyiiza n'egisubmitingira DPP era badde nnengera omwogezi w'ekitongole ekyo Lusoke ng'agamba nti abanoonyereza ku musango ogwo baagala wiiki eno yennyini nnyini essajja eryo li Christopher Okero Onyum li suspect libere naye muna nze kisinga okunnuma mu mateeka wadde kale ngaagalira ngenda genda ngasome olaba tuli mu kamera wano ngeri live nenkwata nenfumita woti togeza ng'ensi yonna ekirabye era ba suspect bagamba AI mbunteeberezebwa oteeberezebwa kale omusajja yakola ebintu byonna n'abaana n'abasanjaga mobu nemukwata nga alina tali remorseful word neera sebo mateeka bagamba akola ki the suspect akyateeberezebwa buteeberezebwa kubanga tugenda kweri principle egamba nti no omuntu taba na musango kujja nga gumusinzi eyaffe gye tugoberera eya Bungereza mu nsi endala nga America oba n'omusango paka nga bakwejjeereza okitegeera kati neyaffe yeeyo nti bamutwala nga suspect musango ogwo ensi yonna almost gwe yakola ki gwe yalaba kakati principal judge Jane Francis Abodo yo olunaku olwajja era still awo wennyini yatugambidde nti yatumiddwa President Museveni okumugamba yasoose n'amubuuza nti wabiwulidde can you test the mobile court directives that you made as the judiciary judiciary omwaka guno nga gutandika batutegeeza nti nno bagenda kutandika kooti zino ez'omu byalo ezitambula
nga bajja ababadde obutemu oba ababadde omusango nga bagamba katugeze tuti kisaasi wano kooti ne bagiteeka mu kisaasi somewhere oba ku kisaawe ne bajja ne bagisetinga up nga weebeerera ddala abantu we bagenda okutuula we bakeberera wali eri waggulu gye batuula. Those are the community courts ziba introducing nga baagala okuba nga bayamba okwejjako backlog y'emisango nga miyitirivu nnyo nga baagala n'omusango we guddiziddwa kugamba abantu baayo kalinga emisango gino bawulire nga yes ekintu kyabwe olumu omuntu bamutwala mu kooti ne walemu okujja abamulumiriza bagenda gundi bamusiba naye bamutadde abantu nga tebategedde bamutadde ku grounds ki olumu bawanyisiganyiza ssente ne ssente omuntu n'akola ki olaba oyo Gaaya ayogerwako Christopher mu fayiro ye bakati bya mirundi ebiri yasagala abantu banfune bubi fayiro police gye waddeyo olunaku olwaleero tebanakutubuulira biki findings birimu naye mpapula z'amawulire zonna olunaku olwajja obukedde Daily Monitor, New Vision, Observer ze zaakubye nga ziraga nti omusajja ono ku bimu ku biri mu kunoonyerezebwako nti alina omuntu gwe yasooka okutta wattibwa family n'emuddusa mu America agenda afuna obujjanjabi obw'omutwe kati ekibuuzo ekisookerwako ddala wabanga yaddala yatta omuntu kitegeeza poliisi yali badde ekola ki emulina nga yamukwata webanga yamukwata nga yalina ekikyamu ku mutwe era ekyo kibeera muzimu ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Supervision abakooti tebasomangako nti omulalu tabagambwa omutamiivu abamutamiivu omulalu yagibaaga kati kooti newe even under those circumstances era oba okyali musibe n'obanga oli mulalu era obeera musibe naye abakututte mu psychiatric hospital obeerako empingu oba okitegeera obeera okyali musibe wa ggwanga kati waliwo mbeera gy'oyinza kuŋŋaba muno yagenda omulalu wakola omusango tebamutabuti kutambula kugenda mbwatayayaddeyo asse muntu in fact tebasobola namuteeka mu general population kuba olwedde aba mulalu ate nga alinamu ne element y'obutemu tebasobola namuteeka mu general population y'abalwadde era abeera gy'abadde okutta abalalu banne bonna n'abamalawo era abeera gy'abadde nga bamonitalinga nga kuliko nowaki kagamba authority either police gyeriri ate bino bebagamba nti nno sooka ove ku rehab ngamba prison nga yabalalu nga ogamba nti bakyala balenzi abasajja baana wakolayo eya mental case nti senga omulalu akoze omusanga ate bino bebagamba nti omulalu tavunaanwa kati jaji kyagenda okutuula n'omulalu amugambe guno omusango ogukkiriza oba togukkiriza otugenda mu Penal Code Act awo kati ntambi wayogera wano latiniwo wamungobya fe twanyiga dda kasita poliisi atandika ebibuuzi okuwulira ebibuuzi mu narrative nti kigambibwa kati nno mmwe omulalu ali nno fe tubadde tugira nti omulalu tabagambwa kumbe mutamiivu yatagibaaga omutamiivu aba ategeera omulalu yatategeera omutamiivu just yategeera mbu sewadde embwa temujja jimbaagiseyo mbwa simbuzi bava olugero tabaaga abaganda tebaalinayo balalu anti baali batamiifu kugerayo lugero njagala okubere mu history abantu abageresa engero zetusoma engero ebikocco ebikokko babigeresezanga n'okubiyizanga ku myenge kati bafunanga eziba protecting omutamiivu tabaagambwa mba nkyategeera okitegeera beefulira ssebe ezaabwe kakati bwe tugenda mu Penal Code Act Cap ya 12 egamba bweti ng'ombuuziza ekibuuzo kyo kiddamu nti wabeera nga ddala omulalu tasibwa nga alimu akajja bangu insanity bantu bayinza okwesuulasuula nga wano eddalu anti bakukolako psychological evaluation era ogenda defense wo n'ategeeza kooti nti sekanjakko ono gwe mulaba Arsenal yamusuula eddalu Arsenal genda kusuula eddalu Arsenal tesuula ddalu kuliko berugendo bwangula gamba ntambi ono agwamu akadya bangu nayogera latininga musajja muganda nga defense wange enalukoola nga nno omusango gwe bantaddeko ngayagala kuvugira eyo kooti ekiwuliriza n'ebyo bebeera eyagala ebeera eyagala history ya
Yebintu byokoze biraga nti ddala. Ey'obujjanjabi. Medical forms. Medical forms. Wezibanga gye ziri ne zireetebwa. Tebakoma ku ekyo. Balina ziverifyinga oba ntuufu. Balina ogenda ne bavisiting eddwaliro balina okuleeta. In fact, basobola n'okuyita abadde kukolako evaluations ezo mu kkooti. Kati gwe defense sobola n'omuleeta nga yakutaasa n'ayogera. Okiraba? Kakati ekyo nga kiwedde nga yamaze okuzuula nti nno liko kawansaze. Era byonna bikola. Then court eragira bakoleko psychological evaluation ey'okubiri. Kubanga ya mirundi ebiri nti we yakolera ekikolwa ekyo yali mu mbeera ze nti teyali mu mbeera ze. Ate ssaawa zino bitumuvunaana abitegeera nti abitegeera. Wano omulalu awonamu. Kuba yes. Oyinza okubeera nga obadde possessed omuzimu ne gukulinnya. Wiiki ewedde obadde mulalu ng'era oli mulalu ng'era bakebera oli mulalu. Wayitawo emyaka ebiri nga wawona. Tosigala nga okola misango nga wekwase. Yes. Naliko omulwadde. Yazzeemu. Kakati mbadde kusomera Penal Code Act Cap 120 egamba a person is not criminally responsible if at the time of the act they were. Mu Luganda nti omuntu omusango tegumusinga. Singa akaseera we yakolera ekintu ekyo oba obulabo oba omusango ogwo bino bye yali nti yali suffering from a mental disease. Ekyokubiri nti he was unable to understand the nature of the act. Oba kitegeera oba he was unable to know it was wrong. Ebyo bibera established wano kati akawaida kukaba protecting awo oba kitegeera. So era bagamba wano nti a fully insane if fully insane nga ddala itategeera mu kaseera ako court esobola may not will oba shall may find not guilty by reason of insanity. Tegumusinga olwakajja bangu nga bayiprove nzibiri. Oh, but the person is not simply freed. Tebamutera waawo. Court ye kigamba nti is not guilty by reason of insanity. Ti defense singa abaleeta ebintu bya Christopher nga byonna biraga nti naliko ekikyamu ku mutwe. Fomu ziraga bakafulu bazze bonna abagamba omusajja taliiko ne yakikolera teyaliiko. Kooti esobola okumwejjeereza kibagamba not guilty oba tegumusinga ate mwejjeereza bategamba tegumusinga mu kaseera we yakolera ki ekikolobera ekyo wabula tateebwa weguta kusinga tekitegeeza nti ddaye okole ebikolwa bino paka tebakuta bibino ebibeerawo oba kudetaininga in a mental facility or a prison psychiatric unit. Kati basobola kusibirayo era emyaka gyonna. Oba kategedde. Ng'olina by'otakolanga bino bihadireba tebakuba mbooko naye ng'oli musibe. Leka omukulu ono yava. Badde eri gye boogerako the previous Monday yasooka the first one. Aba yavaayo atya ku by'oyogedde. Kiraga yandibadde gyali. Kitegeeza story erimu ekituli. Kitegeera mulimu ekituli awo. Kakati wano abantu tebeeraliikirira. Era ne banaapalapalanya byonna era bajja musigaza facility. Family eri solid eno okusinziira ku kiboozi baganda be mu America ne gundi mu America. Obuzibu era kiboozi nga wokyogedde. Kubanga nze wenkikubiramu ebituli waawano. Family bakubanga eri gumite. Ne babayinga his way out. Kyembadde ngezaako okunoonya. Ino banno nga bali hayire powerful. Kubanga n'abamu ku bantu betumanyi abali twali tulowooza bali basobola okubuuka. Matthew Kanyamunyu. Era yamala gendayo. Omanyi Kanyamunyu how connected he is, my brother. Naye ono onyumu bano abeeyo. Nkibuusabuusa. Ekyokubiri kale katugeze they found their ways. Neyamuforcing ogenda out agende mu America 2017. Agende ku bujjanjabi. Ekyobujjanjabi wenkijjiramu nti omuntu aveeno nga agende ku rifaro ya ddwaliro nti butabika medical board bagenda kutuma empapulezo medical board yabeera abakozi ba government bebakola ekyo naye ku bulwadde bw'omutwe mu public institution ng'eyo okuwandika nti atulemeredde tumusindike mu America kizibumu. Obulwadde bw'omutwe abantu bujjanjaba waliwo endwadde ze tusobola okulifaalinga nti omutima
naye obw'omutwe bali bagenda mukola kyekyenjawulo mu America bagenda mukola kuba masanyalazi ate kiriyo ekyo obadde bw'omutwe tebabulifaalinga naye tebakikulimba shiya nga kiki ennyo okitegeera awo nawo nembuusabuusa nawe ebituliwo ebiri awo okusatu ka passport kakalina akalaga nti yayitamu anti tunagenda ku immigration netulaba ntukebera mu records ekyokusatu kale kaŋŋambe byonna baabiyisa nagenda mu America oba kale teyagendera ku bya bulwadde agenda beene family erode yamusookayo naye otwebuuliza nti obulamu ne bugaana emyaka 9 kuba yakomawo November gwe bagamba yakomawo November wa last year nga talina badde ebisatu okitegeera ne family ngeri gomite yamukolera ebyo ne bali bakyali gomite n'agamba nti kati okufuna kasente kuba yagambye aba taxi bagambye mweyo story gyenadde nsoma ku Daily Monitor bwe bayogedde ne bagamba nti omukulu yatugamba yafunye omusawo agenda okukola ki okumuwa obugagga omusawo agamba nti fe tusaddaakire ku musaayi tufunire ku kasaayi genda okoleyo ebikolwa ebitutte osanjagge kugamba ogenda obalabala mu stories family eri gomite ate teyinza kunoonya bugagga mu mbeera ekitegeera kati nga that is the last resort nga you have a family tata wonga yali akwagala nnyo mwafuna mu butakkaanya neri mu America novaayo bwotyo nga ne drivers license yo yayise nga yali agirina nga n'okukola ndowooza akola okitegeera kati eyemboozi I don't know how it got into the media but me as Ntambi najja kubyamu n'obitulu lunaku lwajjo nti wabadde waliwo ekikola ki kasitonka kasiza nti n'oba oli mulalu doesn't mean that we bakuzuula nti mulalu nti gaweddayo mu public kitegeeza mulalu kale tajja kulima tajja kubwa mbooko naye ajja kuba musibe nekyala bayinza okuidusinga ku kibonerezo abantu basabye akalabba yakalabba gyekali kuba ku mulundi guno nalaye ebbala mwagamba akalabba bakateeka wali ku City Square buli muntu alabeko nti omwana value y'omuntu abaana babadde bato those kids really kakati abantu contrary to what people think nti mu Uganda akalabba bakajjawo akalabba tebakajjangawo akalabba wekali kyobola nti no mu tteeka liri erya 223 akalabba bakakyusa ne bakateeka ku life uliriza etteeka lya 223 ery'ebikukujju mwagiramu nti abeera akwatiddwa ateekebwe kalabba bwe bagenda mu constitutional court bajjamu obwo obuwaayiro mu tteeka eryo nekiba kitegeeza nti webabuteeramu mu penal code bukyakola ki bukyaliyo ku misango nga aggravated murder ku misango nga terrorism ku misango nga treason oba some military offences it may apply so tebakajjawo nti bakabolishinga wabula kakozesebwa mu instances zimu ate mu ggwanga erya Uganda tuludde okukakozesa kuba nagenza okuddamu okusomasoma ku byafaayo okutaganjula ng'eruziraawo mu 99 awo bangi abateekebwa kalabba awo 99 President Museveni n'agamba bannanga obukambwe bususse mugira mu muzaamu mugira mukola ki mu muzaamu akalabba bagenda okutta omukulembeze yayiwako omukono nkutidde era bagamba musajja yasseeyawo nga bina okitegeera naye kooti ogenda okuva eno yali eba yamaze dde okusalira tajjukira olumu emisango ng'egyo egyakalabba bagenda ne bagikola nga tebagikoze mu ttaamu yo kujja kwa President Museveni waliwo omusango nga si ttaamu yo buli kimu mu Uganda after independence mu death penalty kasita omulamuzi agamba nti death penalty nga kituufu president kyabayinza okuyamba kujjako ne wano tasayininga muno babateekeko wali kiba kyaggwa yayamba kujja ku musango bagamba mbuno yasembayo kuba kati lwaki tebabateekako wano yabaga wano kyali tino bali abateekako nena abateekebwako abasembayo bo batuga abali balina emisango abali basingisibwa emisango prior ko musajja oli eyalisa abantu chapati sapato tebamusonyiwa nga bali bamuteekako ate historia sapato ya Nasulu ali nna muntu gwembuza ko ebyafaayo nagamba sinnambulukufu nayo tetegerekeka mulimu fiction mungi but I don't know saliyo obo kitegeera so obadde ogamba nti abantu basabye akalabba nze nsuubira balamu yakasabye na anyway kyekituufu kiri nti
ku incident yakoleddwa banaye kalaba ekabajeeka cheerly deserving because I don't know a 2-year-old could even defend himself not run cheerly deserving naye kyanako nnyo kyobola tufuna gundi confrontations n'abantu katola for Twitter to analyzing ensonga nenkuwa fact emu nekugamba nti mu misango ng'omuntu bagamba nti alina mukajja bangu n'ekibonezo kisobola okumusalibwako abadde agenda okuteekebwako death penalty n'asibwa life abadde agenda okukolebwako life n'asibwa myaka 3 okitegeera amateeka galina engeri gye gakolamu nti olumu ganyiiza kale kiyinza okugamba olumu ganyiiza waliwo we balina okujja emisango egibagikoleddwa n'oyo wakajja bangu ategeere nti omulalu tabagambwa omulalu tatemula omulalu alonde kasasiro alye byali adduke bwereere n'omulalu atta bambi gaba protectinga mnange balina okumutegeera nga tonnagwa ddalu ate kati ekyo oyinza okwesanga nga kugenda mu gundi n'abalwanirizi b'eddembe mu nsi yonna ery'abalalu saabalalu eddembe abalwanirira eddembe lyabaliko obuzibu ku mutwe nedda abasigala muntu kati era abagenda mu ddembe ly'abuntu tobulyako cases ezo oli n'atemula mukazi we nebagenda mu kooti n'agamba we yamutemulidde awo tyabadde mu senses under the influence maybe under the influence naye olina okukitegeera bajjajjaffe abaagera olugero nga noono gwe nalabye omukyala yaleese omutwe nga gujjudde enkovu sebo abantu batandise okumusaasirasaasiramu byannaku byonna byonna muganda naye abantu balina okukitegeera nti kobe ng'oli mulalu nga tonnagwa ddalu beera ng'okimanyi nti omulalu atta naye attibwa naye kati nze kyenneebuuza kyekino banya kateekemu muwongo ekyala nga tunavako eyo topic tolina wonkakasa nti oyo omusajja mulalu nze mu logic wuliriza ngenda kuwayo example akatono nti omusajja we yagenda yakwata ekkubo n'agenda kugaba roodi okwo owali amasomero ago n'asooka n'asurveillancing amasomero 2 oba 3 nga n'eryo kweriri ng'abagamba ayagala kuleeta ki mwana nyamugamba ojja kudda olwokumeka olwokuna nadda ku lunaku lwe lumu olwokuna lwennyini bamugamba n'akwata essimu nga ne sente ze bamugamba yayiseeko ne ku mobile money n'aziteekako omuguwa eddalu n'agenda n'aggalawo geeti abasibiremu munda n'agenda ewali abaana n'abasanjaga omuki omulalu ebamunyweza bati basitiza ne lubeeyo bakawuula n'agamba nze newe munzi taliyo abalala oyo aba mulalu kweri yakamala okujogera ne batugamba essomero lirumbiddwa n'ejjambiya there is something wrong mutabika mulina okukola ekimala tukkiriza teryasalawo kugwa ddalu teryakyeyitira naate ono omulalu ate omulalu obwongo bwakozesa yakozesa obwongo bungi n'okusinga abamu okumanya security eno nti njaba yabe yakulina essomero kwemba attacking sigali alina security surveillance mu mutwe omulalu ateeka ssente ku mobile money wadde bagamba awo ripooti yafulumayo awo nti 20% of Ugandans are what? Amadi. Kati eyali ya 2014 tweyongeramu kati bagamba buli osanga kati if we are all mad buli osanga abantu abasatu omu abamulalu kati abantu tuli basatu kuliko omulalu ogwo olowooza ani kufa abasatu ku producer kuggwa nkyaziza nange gwe bakyaziza olowooza omulalu asobola olabika mu kamera omulalu talabwa omulalu tayinza kulabika mu kamera omulalu bulina levels naye kati engeri gye tutegedde nti osanga abasatu ababiri balalu omulalu omu mulalu tukole amateeka g'abalalu kati fena tukkiriza tuli balalu omulalu shall not kill alesi tuteekewo ekyo tumanye nti nga tonnaba kugwa ddalu manya nti omulalu tatta ng'omutamiivu gwe kasita owulira nga tokyabitegeera omanya oligudde ng'omutamiivu bwe yategeera togwako ddalu tomanyi werikola gwebuuza producer omutamiivu yategeera atya nti tabagambwa yamanya nti waliwo time lwajja okutamiira n'akitegeera nti omutamiivu takola ki tabagambwa kati omulalu tatta omulalu londa kasasiro yambula engoye edduka baga tomanya nti oli mulalu golaba bali be balalu gozaacho gaye producer mulalu kati golaba ngo omulalu gwe lwolitegeera nti ebintu tobitegeera manya kati eddalu likkotti omanye nti kyekikolebwa kuba mutuufu balamusitera kubeera ku sayidi ye olwokuba yatutte devuko mu mbuga z'amateeka
kati ekyo kya David Omuna kyate nanoonyeza ekivumo kye baavumye omukulu ekyasibiza omuntu nga nakyo sikira tewabadde kivumo akatambi kayogerako I can complain ntambi osente zange ayinza obutazituusa bulungi kati awo nga ntambi adduka nti namuvumye bubi nnyo balamu yakozesezza justice office ye ate nga zizimu ku issues zetulina mu ekivumo oba ekiwemula oba ekikola ki kyambuze kati ensonga eyo ebimu ku birootingisiza systems ne institutions za Mwami Museveni okubanga zifa zanne lwolaba tuli wano twogera nyamala bakuba RDC weyo wamwe mukono nyinza okutyuka n'embooka evaayo n'ensabula ntambi si ntambi ababeeyo lojjukira Mutabazi ewa owerwengo yali lwengo yakubanga n'abazadde nga abakuba abatasomesa abaana batalina zikabuyonjo naye nga omuzadde osobola omugalamiza naye kati lwaki omuzadde mba sikkuba nga tolina kabuyonjo ate ensonga emu anteka kimunkubira kusaasaanya bulwadde ku kyalo naawe gusinge waliwo ensonga kutwala mateeka nyini ongambye President Museveni yagambye bakole kooti mu community based court kati tukutwale mu kkomera tukuwe emmere olw'obutasima kabuyonjo ng'ate ne mu kkomera tugenda kugamba lima amaanyi g'okulima ge wandikoseza ate kati obuzibu obubeerawo okola kya Mutabazi kye yakola gwobeera omulamuzi gwobeera witness gwobeera kati matimisi jaji situation nti omwana simuganye genda ku ssomero n'omwana wa mutwe munene yagana ossoma naye gwe zo nsanze busanza lwaki tasoma n'onkuba oba zo nsanze sina ssente zampeddeko abantu balina ebizibu bingi toyina ngeri gyoyinza kukakasaamu nti n'omuntu omukulu ojja mugalamiza omukulu akubwa nedda ssebo tubalaba babijjawo olaba bakyabakuba olaba ne ku ssomero obusomero mutabani woggwe namala kumulaga dad akuba kati gole musajja muganda bana abidda bakintu era wombuuliza nti bakubye soka nembuza wakoze eki naye nkwongera wongezera nenyambako omusomesa oli muganda bana abe mpozi muli musaza kyeryo kyaggwe A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo zolaba ku sikuliniyo batira ku baana agenderawo okusomera omwana wange ani yakuwa olukusooka yoli yakozesa omusomesa apology mu baana okitegeera but it depends on which headmaster also. If you find a traditional headmaster like me, ate gwe nawe omuzadde ngamba parking n'omwana mugende okitegeera musomera twasomera mu bino how would you make a kati waliwo ffe abali libro twageranye eddembe ly'abantu buli omu n'eddembe lye omwana alina eddembe lye musomi okitegeera kati ffe abonoonye ensi badde ndi awo ndifendinga naye waliwo wenabadde ku vidijjo waliwo tica eyampisizza obubi ngamba naye tekyaggwe olugezigezi olwo naye ensi alina abantu babiri ebiri abali conservative the traditionists n'abali liberal I guess I'm a liberal person on some issues maybe on some issues tumalize na chief tumalize ne sovereignty bill eyo ekadama wonna wooli tokyasindika kasente bill eyo saagitegedde bulungi tebannagireeta bulungi bagidesigninga kuisizaamu elements enyingi ezirimu totya kadama tomutiisa Magani kadama tawenda kuddamu kuweereza ssente teri yagenda kuddayo kwokyayo ntambi kasente nedda ssebo siweriri sovereignty bill egamba nebino byetwogera wano ku mutimbagano mbu ng'ensi ezimu gye batayogera ku politics mu bill eno wanoyogera politics tujja tandika babuulira maama so yabadde MC omutulaba atutuusaawo nga mumanya sovereignty bill eyise tukyayogera ebyobufuzi n'ebiribaliizi ngenda kubuulira ennyingo nazitunuddemu naye kasooka empiseewo kyekikuleesa wano ku VAR tulina bannaffe aba Job Giant omutimbagano gwaffe ogwo njagala mugende muguvisitinge gwalina essimu ali awo nkiwa abantu bangi nnyo abakola emirimu gye muli mu kukola naye nga si gye emirimu gye mwali yagadde okukola naye ng'omulimu gwe wasomerera gyeguli wano mu Uganda naye tomanyi nti gyeguli mu Kenya, Tanzania, East Africa, Oceania, Australia, Europe na wonna gwe ogenda n'oteekamu www.jobgiant.net genda
kuliko emirimu miyitirivu kubanga tulina abantu bangi abatuwa emirimu tunoonye abagenda okugikola kati Job Giant yo ebeeranga bridge egatta abaginoonya saako n'abagirina olina certificate diploma degree PhD ne masters oba olina experience mu mulimu ogw'enjawulo ng'oli mu kugolikonoswa okitegeera genda ku mutimbagano ogwo you will thank me later osindike CV yo hr@jobgiant.net tugenda kugireceiving ku system yaffe tugikuyambe nako kubanga tugitereeza tukulinkide ku mulimu gw'oyagala sako nammwe abagirina tulina banafu aba Apple Studios bano bo basomesa artificial intelligence AI essaawa zino tuli mu kya AI buli kimu AI oyinza osanga omuntu nga akunnyonnyola ebya AI omugambye artificial intelligence ng'ate kyo takitegeera nga takitegeera nga yamanyi bakozesa bya AI yes kati abasajja bali basomesa AI n'ogikugukamu mu mulimu gwonna gw'olimu oba kuzimba oba restaurant oba guki oba gwakusomerera byonna kubanga essaawa zino agakatonda mu ggulu wano we tuli mabega abasajja bali mu maaso ogenda okusanga kati essaawa zino kampani okugitandikawo ng'osobola okubeera ggwe ne kompyuta yo naye nga kompyuta yo kuliko abantu nga 8 naye nga ggwe gwakozesa AI nge bacreatinze nga bagenda kukolera emirimu egy'enjawulo n'ogaggawala so bannaffe awo basanga basayizaawo ekawempe okuliraana police station saako ne Elungujja awo njagala bakubire ku namba y'essimu eno embeera ebeere nga ekutambulira bulungi nnyo ogendeyo obagambe entambi yatugambye nti ate mwe mu kusomesa AI temulina abakira enamba kuba ku 0704639784 abantu bagambe nti n'okusoma AI you must have some skill gyoyagala ekuyambeko togenda bugenzi ogambe nze ngenda kusoma AI kyola asooka kusomesa na kompyuta wabwereere then kyojjiddemu kibakusomesezaamu oba oli wa media nga ggwe oba oli producer wa music oba oli film director oba oli wa AI is a supporting tool definitely so you have to have a skill kakati mbadde nkugamba sovereignty bill ekigambo sovereignty kitegeeza nga bwetwaze nti ffe twemalirira tetwagala nsi ndala kuyingira mu byaffe wadde otwesemberezaako kati ye contradiction weeri kyova olaba obeera ompise nga nze omukugu ngenda kukutwala mubiri mu tteeka be baagala okutagetinga ate nkutwalire mu contradiction nti gavumenti yo tebirigikwata kuba esiiba yeewola ebeeringiza ssente mu ggwanga ate nga bagiwa wabawo strings attached omutakola ku ddembe ly'abuntu tewali ssente we mutalongose kalulu teri ssente era baba kati is it still sovereignty kakati buli tteeka nagala tugende wano mpola buli tteeka lyolaba lireeteddwa tebatubuuzanga ekibuuzo kimu what has it come to cure lize kola ki kuvumula ki njira copyright yajja what had it come to cure piracy yes okitegeera kakati linetteeka gwe mu kulowooza okuko ng'owulire ne sovereign olowooza lize kukiwalinga ki political interference oba international political interference. Yes. Thank you so much. Etteeka lino lyabuzeemu akantu kamu, in fact si tteeka sagala banfune ebbago. Ebbago lino lyabuzeemu ennyukuta nnya. Zitya wandiika kwata pen etajja kugamba gy'owandiika B O B I Bank of Uganda Bureau of what investigation? Nedda taata. Bobby. Etteeka lize kukiwalinga. Ogambye B. O B I. Yes. Nemanya. Bank of Buganda Investment. Nedda taata. Lize kukiwalinga obulwadde. In short Bobby. Nti teri bulwadde bulumye gavumenti ya Mwai Museveni nga bwe bayita Bobby. Kugambye buli tteeka erireetebwa liba lize to cure Bobby a disease, a passive disease. Yes. Kati now this disease called Bobby Wine gwe baleetedde etteeka eryo okusinga totisa kadama aliye ya
tebimukwatako kubanga essaawa zino mwami Kyagulanyi aliriddawa ali America akola ki asaka tekiddamu ekibuuzo ky'abali abaali bagamba nti omusajja adduse mu struggle odduka otate mu struggle ali bakuleetera etteeka bakuleetera ebbago ddamba likunonoza ate oli yatugamba baamusasula ssente agende bonna bonna kati noli bali bayiwa ebbago era ntambi baba mutera bulizi mazzi nana ne kasajja go olengerera wala mbandaba agashumba jatubuulire akawumbi obuwumbi bwe bawa Bobi Wine kuba ogambye teeka baliitadde Bobby Biru yes zaali zaaki nga bamuleetera etteeka okuziyiza kyakola oba baaliteekawo bamuwa agende so that bakole etteeka ate nga likwata ye bamuseetinga but those people batulakawo ne balya ku mmere ne balowooza bamala eŋŋomu nga boogera ebintu ebyo ndaba abasajja banyirira emibiri balina kitegeeza balya kati kiri kyogambye balya emmere okulowooza oba balya obutalowooza balya kukkuta ate abaganda balina olugero lugamba sirya yolesa mubiri olwo nga lugamba ki omuntu nga talya oli wagamba nze sirya ayolesa mubiri olaba nga guvuddeko ennyama awo otegererawo newatayongerako birala sirya naemmere yatubula ng'olaba ali sikini so etteeka lino nti eggwanga erya Uganda lirowooza njala kiyita kulowooza nti lisobola okuziyiza outside influence lyagala okumyumyululamu ddala nga tewaliiwo influence n'emu eva mu nsi ndala nja kiyita kirowoozo in short twagala okufuuka North Korea si etakkiriza wadde eddiini eyo twagala okufuuka Rwanda twagala okufuuka China ensi ez'esatu zina characteristics of sovereignty at its entirety okitegeera naye era nazo tezimalayo kati ng'ensi Rwanda wadde nti balina nnyo that nationalistic gundi eyo naye era olaba nga waliwo ebigaana n'ogendako ewa neighbor lino etteeka litwale nga Ssemaka ewuwo gusekanjako omusajja Omuganda akuba n'abaana bo kibooko ne mukazi we n'omugamba ssaawa emu batoduze tetugenda kululi olugero drop a stick oba drop a rod and spoil the child okuyisa etteeka n'ogamba ewaka n'okangagga n'oyita abaana bonna ne mutuulaawo okuva n'olunaku olwaleero tewabeerangawo ekintu ekiva ewa neighbor kyonna okuyingira wano kagubeere munnyo kakibeere ki wadde ekibiriiti temukisabanga baagala kufuga maka gange ani afuga wano ne wayita wiikisi 2 taata yennyini yakoze etteeka eryo n'akeberakebera mu nsawo ng'abaana baliko emikuddeyo ku ssomero taziraba n'agenda ewa Kajimu ko Kajimu n'afuluma n'amukuba akama bannange embeera mbi ntaasaayo njaziriza mu maaso awo Sebirumbi n'amugamba sisobola kuwa naye mbanze kuwa okuba nnyo abaana nze singa olekeraawo ekyo sina buzibu nja kukuula ate wakujjukiza nti etteeka lino lye wakola Sylvester Biru je terimukwatako terinzikiriza kuwaayo kantu konna kubanga oba olimenye saagala oz'omusango contradiction naawo ky'oba olaba nkiyise kirowoozo nga ngenda okukibreakinga down nti terisobola kukola oba si kyekyo bwelinaaba likola ligenda kubeera selective and any law any act that is selective teribeera tteeka ky'ova olaba nti era computer misuse twatuuse tetulijjawo nti lijja challengingibwa ky'ova olaba oli yaggadde amasomero ne bamugamba naye ate ewuwo niwe bali okikola otya mu bimu ku birimu mu bbiiru eno munansonyiwa interchangeable I use take and bag but the context is still the same nti anyone who promotes foreign interests against Uganda bamutagetinga but ya against Uganda uliriza bino nnyo anyone who promotes foreign interests against Uganda oba kabanyonyole vijje kimuli ngaha vijje ma kampaddemu obuzibu and the foreign interests against what do you term as against now that is the because if I say banaye America tuyambe human rights simbi am I against Uganda oba against the government
Kwaka teteeka zibomu America ngambye enkannyonnyole ne kugamba what is against that is the ambiguity nti si kirambulukufu wenga America wesalawo negaba bannange government ya Mwai Museveni ng'ennaku z'omwezi November 2022 mwatta abantu 48 nga tebalina misango tebaba trying mu respecting eddembe ly'obuntu. Now is that against Uganda when it was already an abuse that someone is condemning? Ne tugende mpola nti if you support gwe sekanjako ideas ebirowoozo campaigns or actions that the government thinks benefit foreign countries more than Uganda, you can be punished. Like what now? But it is the government to perceive yerowooza because kati nze nga Munnayuganda I will say giving tax holiday to foreign companies ne zitwala sente zaffe. You are against Uganda, Mr. Government. Yeah. Because nze sekanjako ate ka kioski kange okanzigisizzaawo nga tukupanishinga atawo mba ndifendinze Uganda. Gwe ati kati sigwa asalawo sigwa etegeeza nze ng'Omunnayuganda simanyi what is good for me. Definitely. Singa bateekamu obuwaayiro ne bagamba this and this naye tebataddeyo bo bagamba if you support ideas, campaigns or actions that the government thinks against Uganda benefit foreign countries more than Uganda. Kitegeeza ntambi singa nkeya n'empana kendrikiramu okusinga Eddie Kenzo. bino byobeeramu n'okuba federation you are against Uganda. I don't know what they will think. They will just sit and think. Bo bakitaddewo nti bo kye balo nti wosusuubye ennyo ekyabali n'okusinga ku kyawano. Okedde wano mbu Arsenal egenda kuba Sporting Lisbon toyogedde ku Villa. Yaka abiri mu mpomyo. Those are foreign interests. Sizaabwe. Ogamba ngezaako okukikwanguyiza. Tibajja kukeerawo basalewo ekyo. Bagambe wayogedde kyo n'oyogera Arsenal Man U. Tutwawuliddemu Kireka FC. Tutwawuliddemu Alan Okello. You are promoting foreign interests against you. So we really don't know what they mean by that kawairo. Singa tebakakola ki? Singa tebakalambulule. What do they mean? That I'm working, my actions are benefiting foreign countries more than my own country. What happens when you don't want to be treated in Uganda? You are promoting foreign interests against our medical system. Okitegeera nkedde nyambadde baseball yange etunudde mabega nyambadde chain olese olubugo wali olubugo lulese because those are foreign cultural interests. Twambalenga bo amadiini mama fina now ekyokubiri by the way ngezaako okusaagiriza naye ngezaako okulaga line singa tezirambululwa how we are perceiving them. I still remember the letters you made me write. Nzitunuulira wano BOBI webale nnyo. Ekyokubiri litagetinga those acting as unregistered foreign agents. Who are those? Ulira, if you work with the foreign governments, NGOs or organizations without official registration, it is illegal. Kati wano the NGOs one singa receiving obuyambi support oba instructions from abroad nga tebazina bazikiriyalinga kitegeeza no inokubanga registered, but I think all NGOs have been now registered under internal affairs. You can't have an NGO that is not registered, of course. Okitegeera kakati instruction but bataddemu instructions from abroad. If you receive support or instruction from abroad and you are not officially cleared, that is trouble. If you work with foreign governments, NGOs, organizations without official registration, it is illegal. Because they are legal now. To influencing elections or government operations. Foreign involvement, that is direct or indirect in elections or governance, is banned. Of course, it should be banned. Yes. But I think is there any foreign country influencing our politics? Abaddenga abyogera omukulu nti Bobi Wine akosebwa foreign agents.
nga bamubuuza zezaani waliwo ebamugamba mentioning nga talina kyasobola ku mentioning but wabeera nga akina bamutereddemu naye obukwakulizo bwe obutundu bwe abeereko naye alabe bakataddemu tikyekyo that if you are seen as helping outsiders influence if you are seen as helping outsiders influence elections if you are seen akoneka gwayo katya heavy punishment zekasanawulidde sovereignty bill nensomako mu nsi mweri natuuse ne ŋŋamba tuyinza oba tetukyaddayo okwogera ku bintu bino uliriza kamaleyo katono waliwo economic sabotage nga bagamba any activity seen as harming Uganda's economy especially if linked to foreign actors punishment y'amaanyi. Even things like supporting sanctions could be interpreted as hurting the economy. Hey. Naye nojja nogamba kituufu bakuwe sanction toda naye oli wagamba don't come back to my country ne tumugamba kituufu kiba how is that affecting Uganda kuba eri ensi ye kutaddeko sanction tojja ntambi tojja wange sikukimye wuwo wali ku economic sanctions ziri travel bans waliwo ensi ezisobola okuteekawo economic sanctions nti tugenda kuddamu because kati waliwo ensi ezibadde zituwa ku buyambi IMF ebyo bitongolezi World Bank ensi nga America ne zigamba kati sente ze twali tuwa billion $1 zigenda mu security tugenda kuzikola ki kuzibawa that is commercial that is economical kati yes. nga gunojja no supporting ku the final channel various myaka gyabiri andi kundi ezo zigenda okujja strings ziri attached oba tewagoberedde nga gwe Mr. Government anti kati oluvannyuma kubaba kuwa sente zaabwe ne bakugamba naye tukwadde sente zaffe zino naye twagala democracy kati gwe byogerera wano wali kugambe they are the ones to interpret era gwe byowozaako bino tojja kwewozaako okitegeera seizing foreign funds kati wano batagetinze zi NGOs nnyo the government can take or confiscate money or assets linked to foreign influence. If they suspect your money came from illegal foreign links, they can take it. But this is all to almost countries. Chino, illegal money. Why would it? That's money. Yes. Money laundering na bichevi. Kati mwana bill actions za mwami Kyagulanyi for example njagala nkolesenga case study kuba nzindaba gwe batagetinze nnyo. They could be interpreted as promoting foreign interests, encouraging economic pressure, together with sanctions and influencing Uganda from outside. Chola justify. Amuletedde ye n'abawagizi be. Kuba yabagamba yameetinze governor sonoja n'okyogerako. You are promoting. Now you're promoting. Limukwata eri oli nawe. Ali mu kijiragira. Mu kisudia. Ate wano mbadde ambi towedde. Senaba kugwanza nzigwayo okitegeera kati NGOs zo bambi zibadde zidependinga nnyo ku foreign funding okusingira ddala naye nga mu bimu kubibadde NGOs zetulina wano zibadde zikola nnyo ku governance ennungi zikola nnyo ku human rights zikola nnyo ku elections ebiweebityo kati all those bagenda biperceivinga nga interests zaki z'abazungu chovala bo bazitandikidde nawo accounts wala beze ba freezing zaba agora za musajja fono serwanja babi freezing already okitegeera oy katumalirize n'abayimbi omusolo gwazi talk show malinya lankamaliriza ka talk shows yes katekemu nti ogasose no ngamba gwe tolina buzibu nange mbulina bono ogendo banabyo nti bill eno direct tegenda kwogera egambe nti tubaninze political talk shows wabula in practice nga tuli mu logic if a talk show ngeno ya the final channel ngambe njete ya ku VAR nenzija ku VAR nenga sinabira ko supporting sanctions that is one criticizing a government using foreign narratives bimba denga nkole ebyo nti munange South Africa omanchi kine kyaliyo ebungereza mu America msajja afeguni nakola bwat then hosting a foreign backed voices ndo chaziza lumbuye ku stream ngoli wano pozi foreign atali waneno kobengo oli muna Uganda ngoli eri nenga okukola kuta government bo bakola banga foreign agent
oba okitegeera so basobola okinterpretinga nga you're promoting foreign interest, you're influencing governance oba okitegeera kakati the problem now is kinagambye the big contradiction mu tteeka lino lwaki kijja bakizibu okustayinga bibino nti Uganda's dependence okubeerawo kwaffe okweggwanga Uganda eriwo ku foreign aid okitegeera nti Uganda n'okutuuka olunaku olwaleero tureceiving obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente buli mwaka okuva mu foreign sources budget support and loans leero badde bali mu kusoma budget ndowooza badde bali mu kusoma okitegeera tufuna mu World Bank eyo foreign agents tufuna mu IMF International Monetary Fund eyo foreign agents tufuna China tufuna mu European Union often billions nga bili ekitono buli mwaka eretha sector yaffe eyimiriddewo percentage esinga ku foreign aid HIV AIDS programs PEPFAR Global Fund tufuna hundreds of millions of dollars annually kugamba all those are not meant to sabotage anti they are meant to grow anti uliriza nti NGOs ne development yazo ku education governance human rights nazo zifuna set imperative military and security cooperation training logistics intelligence na sente kakati contradiction wano nga tukozesa logic nti government ye kugamba foreign influence mbi wabula government ye nyini yewola sente from abroad accepting aid ne funds partnering ne foreign powers kakati enjawulo what is going to be the distinct of government nga yekikoze ne opposition nga yekikoze obo kitegeera and kasaba agambye that the government thinks so it will depend on how the government is thinking at that time kakati munange bebuzibu obuliwo esawa zino kuba teriyo tteka lyemmanyi nti nno lya government no lya bannansi enaalowooza etteeka libeera tteeka esawa zino singa mu government ya Museveni mulimu atta omuntu ng'ali mu government cabinet minister limukwata naye bakukwata tteeka lya madda tteeka terinnyonnyola nti government ate ono muntu ono opposition zino NGOs nedda so yadibadde esobola okulireeta nerikola singa ebadde nayo tekola ki tefuna influences zeyo okubeera ng'egiyambako okubeera ng'eggwanga ligenda mu maaso katwagala tulabe where they will draw the line twagala tulabe the interpret si hearsay biru yo gyeri tenatuuka butusikufulo yes egenda kubeganyisibwako ebirowoozo andira kati webeera nga interest ya Museveni itagenda jesi nitwagala tulabe ebigenda okubeera olunaku lwe bagiyisa tujja kujja tubatemeetemere tumanye nti tokola kino oba okoze omusango etteeka lyonna nga liri selective terikola nza kugamba kuba tumanya ddi ligenda kubeera ddi ewuwo oŋŋamba muno ntambisoogera ku foreign narratives nze n'onkwata enkya nindaba shoki frontline n'oleeta abali omunsi oba opondo oba Alan Kasujja ng'ayagala ku defending nga n'akolezesa narrative eri ye n'omuleka nze n'ontwala what does it mean? It means the survivor for the strongest kiba kitegeeza nti ennaku z'omwezi 2 May tugende wano ndere center tusooke tugubaale tulabe abeeka band esinga mu ggwanga abeeka zino yes tebalina sovereignty gundi bo bagenda kutukuba mu bo bawaka abeeka temuyimbe nyimba z'oluzungu you'll be promoting foreign interests banakolera sheeyo etteeka lijja kuba terina bakuyita so bagenda kutukuba ennyimba reggae dancehall hip hop oba rap pop zouk njogere kindeke buli general ya music gyomanyi abeka ba province okuva mu 2022 nti tewali kye batasobola kukola stage presence bagirina ora bagirina charisma bagirina command y'abawagizi nti bannange kino bakirina lwaki obeera osubwa okuba nga ofuna essanyu oleme kugenda kundere setanga Billy Mayo lababeka live in concert nga bawerekeddwako abayimbi ab'enjawulo muri EPAS okuyingira millions 3 table then go omuntu wa bulijjo mitwale 5 songa kigwa kale we out for now.